Beria Musende. Kampala kati n'okuba ne million 10 okutandika sawa. Bagala bali bubi gwe lwaliraga abantu nti oli bubi embeera gy'oli mumbi bajja kujjako ebirowoozo. Teri muntu ayagala muntu ali bulungi. Kale nkwaniriza oli otya muganda wange wetulinyo gaziyo okumanya ne Mulangira gwe ndi naye owa Kozlin Furniture Uganda Limited abasangibwa Entinda ofisi yaabwe esooka then waliwo ne main branch eri Kitukutwe kira Kitukutwe boda gwe mugambi wali before ali tebakulu tebana kumpita ne mugamba njagala kuntulako Kitukutwe nangamba siye buwambo kitulomanyiyo nyungu ya mawe okusinga oli omugambo era wali nyungu ya mawe nti ye oyuta Mulangira ndi mugamba ki abatulaba soko babuzeeko abatulaba mwena mu kutuga fegaggadde big brother tubaniriza nnyo mwebale nnyo okutulaba n'okutuwuliriza batulaba n'okugoberera kyanzizaamu amaanyi nti bakugoberera era nimanya nti kakati oyina kwongera kuba wabuwe ekyo kirina kukolebwa kituufu eya amanya ndowooza Omulangira Kimbugwe era omukulu bagambye ffe Kozlin Furniture Uganda Limited eyesebo Kozlin Furniture pozi eri Kitukutwe Kozlin Furniture ekitebe kyaffe ekikulu kisangibwa Kitukutwe abamanyi saidi ewali nyungu ya maawe ffe kyantu bakitegeera nnyo mu covid eyo abantu babeerangayo nnyo gye bawumulira emiti kakati baneiba baffe bazimbireyo baneiba baffe then edduuka lyaffe ddala liri Ntinda ku Kiwatule Road batunayisa Kampala Independent Hospital obeera otwala Kozlin Furniture twalina emboozi ne Mulangira emboozi yali of course okusinga ennyo ali nnyo ku bantu baganda baffe bakadaama ne basekadaama naye finally ajja kumalira tuwekoko ku mbozi y'omu Uganda muno ebintu bitambula bitya omanyi nazuula internet eno ebintu ebirina ennyo amakulu tebabiwa budde naye ebintu ebiri awo ng'obintwalira awo ebitinawo bityo ate ne babiwa obudde situmanyi abantu babalina bubezi stress abantu babalina okitegeera naye omuntu oba ng'olina ekintu kyoleese ku internet ebyamakulu mu butuufu babiwa kitono obudde muganda wange nkusaba omwami ono omuwa obudde alina ebintu ebigambo eby'enjawulo si buli munnayuganda nti abiyina bannayuganda abatono nnyo benyinza okugamba nti abasobola okuvaamu ebigambo byafubutuka Mulangira twakoma ku mboozi eya Sekadaama afunye millions 8 eyo n'oginyonnyola n'omugamba tozimba nnyumba omuwala n'omugamba wagenda kukima kapito togeza n'ogula poloti kituufu n'omugamba togeza n'ogula poloti ekibuzo kyange wekiri oba wenyinza okuyingiriramu nenyongera okwongera okumanya nga njagala kumanya abantu bano abagenda ababatwala waliwo embeera ejjawo ebiseera ebisinga omwana n'afuna obuzibu e Saudi Arabia oba mu nsi ez'Abawarabu kubanga ze basinga okufuniramu obuzibu kampani eno neetafaayo ate omwana oyo n'afuna obuzibu abamu bafiiriddeyo by the way okitegeera ekyo kiri kitya Mulangira ebintu ebyo byonna bireetebwa enteekateeka embi emirimu gye tulina kubanga abakulu bano abatwala abaana bo mulimu gwabwe si bayizi mulimu gwabwe kutwala abaana kitegeeza omwana oyo bw'oba omututte n'omulabirira n'omufaako ojja kumufunamu sente nawe ze weetaaga naye batunuulidde kulya zino ezimupushinga n'agendayo
bamala okuyingirayo bisigadde byabwe sana zonto ate waliwo yaŋŋamba mbu waliwo ababagula mwana agenda okugenda si waliwo ababagula eri omuwalabu bamuleetera muddu era bamuleetera muddu era waayo ssente ze bamubalya tugenda kuleeta omwana mukyala afaana bwati ne bwati wa ssente bweziti abaana bwe bali ku buddu eri agenda okuva wano ngaamusasula ye ne bamugamba era ye ne bamugamba sasulayo emitwalo 3 ekyo bwe kiri kakati so Omwarabu yasasula buli kimu talina kusasula buli kimu Omwarabu asasula buli kimu yalinda kumuleetera muddu we wali akola ekyo bwana neegayirira nnyo baganda bange abo tusooke tutunulire biki ebiyinza okubalemesa okyusa obulamu era bitya be yali badde yeewala obutaddamu kuddayo singa abazze omulundi ogusooka ebimu ku byonze byendaba Kadaama teyandibadde na mikwano ate yagenda kukola mikwano ebweru ate kali tomuggyeko bantu Kadaama obudde bwabwe obusingawo balaba babeera ku whatsapp group ezo tosobola zibeeramu nga towaayo ssente gundi bwalwala n'owaayo gundi bwafiirwa n'owaayo bw'otawaayo nga bakuvuma bukujja mu group naye nga ate group zibayamba okutwala ekyeyo kyabwe naye nga zirina kinene kye zibayamba kati okuzzawo obutatuukiza birooto byabwe group zirina kinene kye ziyamba ku bakadaama obutatuukiriza birooto byabwe awo batya kakati bwe gutuuka ng'akasente bwekafuluma omwezi akabeerako n'embalirira gundi yalina birthday saawaayo gundi omwezi ogujja alina olumbe ezo n'azitegeka gundi mu gurupu agenda kuwasa ezo n'azitegeka omwavu tagaba mwavu tagaba olina kusooka kutula wansi n'omanyi ennaku yo n'ogamba gwe ngenda okuwa ye ansinza ki era baba nsinza nze lwaki muwa ate abantu tebaagala muntu alina era tebaagala muntu ali bulungi gwe ng'oyagala otuukiriza ebirooto byo sooka weefuule nti oli bubi bw'oba oyagala otuukiriza ebirooto byo weefuule nti oli bubi ku buli muntu oba buli muntu yenna akwetoolodde naddala Bakadaama bo kye mbasabira ddala mu famire yaabwe bakisoboka buli wiiki abeere mulwadde abagambe omwezi saakoze sinamire bala wajajja kudda ntalina kyalina abantu oli mu bagoba ku bantu ekituufu bwagenda bwamama bwamugamba ati nalwadde mama alina taata tatalabirire mukyala we omwana ono asooka alwana akyuse obulamu bwe kuba erigye bwe yagenda teyagenda kutuukiza buvunaanyizibwa bwalema taata yagenda kulwana kulaba nga naye akyuse obulamu bwaleeta abaana be mu nsi nga bali bulungi oba baalinawo nga bali bulungi naye ate famire erowooza nti olike yasituka n'agenda agenda kulabirira asooke yeefeeko asooke yeefeeko amanyi nakuye mu bulamu bw'ensi eno nga tutambula kintu kwezuula n'otegeera gwani naki ky'olina okukola kikulu nnyo kyova olaba nze saagalira ddala muntu gwensinga kubeera mukwano gwange njagala ate asinga oyo gwe njagala ansinga kati bano b'osinga be mubeera n'emikwano nga 15 ojja kwekanga nga nawe akati nikolera mukagabana emitwalo egyo 15 kwajjo gimanyi gwe obwole jasobola obbayamu ate nga nakyo bw'ogaana lutalo gwosinga obulamu bwa Kadaama banyina bonna bafuna 8 kakadde kale 9 ate oyinza okungamba ate kati aleme kuba na mikwano agijjewo egimusinga emikwano Kadaama akoledde ebbanga eddene nnyo akolera emyaka egi naye nga yalikoledde ng'egi sente tezimala kati mwegi 2 gifuule nti oli ku lutalo olina okuwamba Kampala osobola okwebaka ng'ofuna 9 kufuna 9 oli ku lutalo kitwale nti gwe oli ku lutalo wagenda kulwana kukyusa bulamu bwo kitegeeza emikwano gyegobeeko manya ennaku yo komya ekisa ekisa kikomye nekirala teri muntu ayagala muntu ali bulungi teri muntu ayagala muntu ali bulungi abantu baagala bali bubi gwe lwaliraga abantu nti oli bubi embeera gy'olimu mbi bajja kujjako ebirowoozo bajja kujjako ebirowoozo gwe kikuyamba okutereeza obulamu bwo
Okusegedde abantu buli balaga nti oli bubi nga bakujjako ebirowoozo tuyagera tuyamba kimulangira mulekere olaba n'ekikoze kikabe zituula bajja kukima amazzi naye bamanye nti olira bagiti enene etuulawo bulemu ng'ajjamu ennyanja ajjamu obutungulu akola biki awali internet disco bagamulangira banaje bye byanakolako kabamanyi balaga nti oli bulungi olina abantu balaga nti oli bubi kyekyobuwanguzi kyokka kati mu Uganda kyo kyasobola okukola n'abaana abali ebweru kusobola okubako kyeyekolera kuba ssente bafuna ntono ate enewaffe buli olujja ssente zeeyongera okunaabuka Uganda zifa egyo emyaka ebiri gyagendebwa yagenda kunoonya milioni 15 ajja akola bizinesi ng'agenza agibaze nti ya saluuni saawa zonna tasobola kukolako yadde kwota yaayo saluuni yakyuse ate nnyo waliwo emirimu nze gye nakula ndaba ewaffe Ntindaawo ng'abavubuka abatandika bwe batandikira kola saluuni ezo ngagula mashini espatepa n'agula akasimuutha n'agulayo entebe ya $5,000 n'afuna akayumba n'apangisa n'ateekamu mu saluuni ennaku zino tekikyasoboka olina okuba ne milioni 10 ng'okola ki saluuni e Kampala kati olina okuba ne milioni 10 okutandika saluuni kati ng'ogenda sala muti gwa mmeka $200 ku mutwalo abaniga abatusalira omutwalo abasala ebitwalo 2 betulaba bagayira agenda saluuni ya milioni 10 nawe ogituuka mu saluuni ya muno n'ogituna n'ogamba wano sirina bwe ndaleka kuweza nja kubayo nina 3 5 totagana era bwe ogiringizaako bwoti okyusa bwekyusa bulamu bwe tulimu nti ssente zinaabuse bw'oba olina obukadde 15 tebukyalina kyebukola olwo yagenda ng'apulaninga kukola saluuni oba bizinesi yonna nga ya milioni 15 bwadda ne biba bikyuse oluvannyuma lw'emyaka 2 biba bimaze okyuka byonna oyinza okwekanga nga mukazi wati yagenda pulaninze okutandika kati ngeyo saluuni bwenji kugambye agenda okudda mu saluuni zatundya nga alaba esente ne milioni 10 n'ezi zigula entebe ezi biri mu basalira nadda wali ebbali taguzeko ndabirwamu taguze kapeti tapangisizaako luumu bino sitima simanyi bikibe totagana wato kyasobola ekivaamu nga sente zagamba yenfaaki baguddewo nanjono wali avakala akavuganya njono kangende nedigidire ukulu bange bakola banyumya njono kati ffe tulina gavana kangende nedigidireko kadama ngolo sente ziweddewo nga pulaninga tekuddayo okunoonya ndala kitegeeza olwakaddiwa tulina betulaba abeerawo wano akozeeyo emyaka 2 contract eweddeko n'ajjako wano n'abeerawo emyezi 2 n'addayo n'akomawo emyaka 2 n'abeerawo n'addayo kati abo ebiseera ebisinga tebabeera bakadamba bakolanga muzimuulo babeera nga badiira eri bannayuganda loffe batatugambe eno naye ng'ate ebberi bafunamu ssente waliwo bye batukweka kati nga bannyinaffe Dubai oba toli kye batugamba teri mulimu gwe bakolayo mulala beryamu ssente gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okukubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.
Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Tukwaniriza ku Mugisha Nandi Tours and Travel. Oyagala kusoma, kulambulako oba kutambula na mwagalwawo. Tukukolera ku students visa mu nsi nga Canada, America, German, Netherlands n'endala nnyingi. Ate gwe visa yalema, Mugisha Nandi Tours and Travel ky'ekyokuddamu kyo. Tulina obumanyirivu mu by'okukola ku visa n'osobola okutambula. Tukuwa n'amagezi ga wandyagadde okukolera e Bulaaya. Mugisha Nandi Tours and Travel ekuyamba okkulungamya okufuna obutuuze, tulambuza saako n'okufunira ebifo eby'omulembe aw'okusula n'okukyakalira mu Uganda. Tusange ku Kalungu Building okuliraana City Square, Kampala Road, Level 4, Room 1. Okumanya ebisingawo tukubireko. Weewala abafere, leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75393686 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.